President Museveni yakala bakuwe video eno ze kankuyambe nkukolera report ye Kawempe entuufu abantu bayinza okuba tebakyamanyi bayita report nga bakuwunza buwunza tebakubuulira kituufu kubanga ndaba bakutambuliza bwekibanga kituufu kuba sirabangako president ayina giso piso diso RDC ebitongole byokwerinda NRM departments ayina ebitongole wonna nga tamanyi kituufu kiri ku ground. Mwami Museveni abantu be Kawempe tebalina nkyukakyuka yonna gye baali bafunye. Ndi mukuddamu bbaluwa ejo wawandiise wagambye nti olese enkulaakulana e Kawempe ti abantu balina enkyukakyuka. Mwami Museveni abantu babagamba nti bannakawempe bali bulungi bakulimba bannaku baavu basola ku myala tebafunanga mu kibayita PDM. Wandibadde olabira ku muntu oyo yakulambuza embizi ennya naga nti achievement ya PDM gondo wadosoko okusiba. Era mwe banna Uganda munyigire nnyo abantu abali okumpi ne Museveni nga temunanyigira na Museveni nnyo kubanga be balabe beggwanga abasooka nti bo bamufula project. Wamma Mwami Museveni abantu abakuli okumpi bakufula project ne bakweka amazima. Kubanga njagala nkubule Mr. Museveni weeswa omuntu yene yakuleetedde report ne bagamba nti bakubye akalulu e Kawempe yetaga kukwata singa obadde Museveni wa kinaana kwa Museveni wakati wasanga w'ekinaana balwana omutamanyi munne singa obadde Museveni wa kinaana obadde okwata buli yakoze report nti babye akalulu e Kawempe. Mwami Museveni e Kawempe teri yakubye kalulu na lukola yawangudde obululu ate nakubagamba nti bakubye akabadi kabadde bwe kati nti polling station 15 na lukola yabadde akubye magini ngagenda koza obululu segirinya bwe yandifunye abantu babefujjo amaje ge gasamba obubox. Mwami Museveni ndi mukuddamu bbaluwayo amaje ge gasamba obubox era Mwami Museveni abantu abamu bafojingawo abantu nti babbi obululu naye nga obululu teri yali abubbye baleeta abantu ewaabwe ne beefuula babbi obululu kubanga opposition gyoyogerako tesobola kukola nsobi okugirabisa. Mwami Museveni ennammere Ssenyonyi gye babakubira ne Lewis Lubongoya munange Nuupu si yali etiikinga obululu baali bamajeebo era nga bakuuma n'obululu naye munange akalulu kabalema bulemi kubba kubanga wabawa sente nyingi nawudde nti wabawa obuwumbi 6 namyalo munyiivu Secretary General walonda Secretary General tamanyi kyakkola ndowooza olaba Lewis Lubongoya ti ye Secretary General akuma ekibiina naye walonda Secretary General tamanyi kyakkola oba wamujja mu kusuubula nnanansi n'omuwa omulimu mweni alemu kati ekibiina tekirina Secretary General. Ekyokubiri Mwami Museveni wamma kye njagala okugamba nti nno njagala ompulirize bulungi Mwami Museveni kubanga oli myaka 9 nze tukankuyambe nkuwe ripoto kyalina nze intelligence kati. Ekyokubiri Mwami Museveni ekikoze akalulu ka opposition ge majeego okuba ab'amawulire ne gakuba ayitawo ne babamenya amagulu ne gongera obusungu mu balonzi n'abeeni ali abaali bakuwagira ne bagamba ate omusajja avudde ku mpaji eyamujja mu nsiko kubajjukira bulungi wajjanga ogamba nti wajja kulwanira kuwamba abantu wajja kulwaniranga ddembe ly'amawulire wajja kuyambanga kutulugunya olumu wabuuzaako Mwami Museveni nti omusirikale akuba ate civilian atakutte kyakulwanyisa munnange komanda yenna eyaduumira jjaati okukola ebikolobero ebyo munnange yakusuula akalulu kuba yempaji kwa loyimirira komanda oyo kati nganzi yasoma intelligence mu America komanda yandaga nti yayagala okuwamba taino kola ebikola go bimanyi bulungi akabadi yako Mwami Museveni tukobote mwachayisanga government yobote ne mujiwayiriza nti yetulugunya abantu yewamba abantu yeta abantu kati ono komanda commanding ebikwekwete ebyo amanyi science gwe wakolanga mu nsiko yagambanga nti wavumaganyanga government tekola ebikolo ebibi kanaye government yagitaddemu ebikolo ebibi nga yekwese mu Nuupu. Era Mwami Museveni amaje liga chief promoter go opposition kubanga mwerabidde kimu nti mwali Musa Kyagulanyi Arua kye kyamukolera erinnya era kimwazeemu e Kawempe. Era Mwami Museveni report yo njagala bakuteeremu nti government is the chief promoter of opposition nti liberty ya Uganda nti gyokoma okunyigiriza omunaku bannayuganda babeera ku side ya muntu anyigirizibwa kati musobola bakuba miggo mubalumiza obwavu mubalumiza enguzi mubamye eddagala mu ddwaliro abantu bannaku babonaabona olwona abasuze enjala Mwami Museveni wawandise ebbaluwa ng'endaga nti olowooza nti Uganda etambula bulungi ekyo kya bulimba Uganda yonna etambula bubi. Era Mwami Museveni n'omala ogenda mu kalulu akaddako NRM egenda kufuna 10%
opposition efune 90% nawamu tebajja kulonda ate guno omulundi nti komanda yene yakulidde ekikwekweto kya jati yajjemu abantu fia tebakyatya mamba tebakyatya kubamenya magulu tebakyatya miggo era mwami Museveni ekitufuze kyenkugamba NRM mbagikyaye ebitundu 9 ku 10 twaba kulima mbo NRM mubajagala kana okwayita oweiso wa yero oboziza musango era nekyo wawandise mu baluwa ati mwaba tusibyeko NRM kitegeza mwami Museveni nti kikolimo ndiye nani mbajira bange ekikolimo yesibye ku bannayuganda eganya ku deliveringa service ateetaddeko kubonya abonya abanaku mwami Museveni wane enkola yeru anatesobola kukola tojja kujja bannayuganda bakubenga emiggo werabidde ekintu kimu mwami Museveni ti bannayuganda obadde bafuula nti ensi yaabwe ke kalembereza ko badde oyina nga tokozesa muggo tokozesa masasi mwami Museveni nalukola yakubala ne bakuba kazo ne bakuba abantu live amasasi kati banansi badde bagamba musajja wadde mubine katumalega muleka naye kati akakalembereza kabadde bakuwadde kaweddewo mwami Museveni omuntu yenna eyakoze ensobi eyo yeetaaga okusiba kubanga ekyakusudde Kawempe amagye ge gakusudde n'okuba nti yenale mutena kyekoze kyokka omuntu omubi nnyo mwami Museveni yakulimbye era ne wono obanga ogenze wa Katonda goyina okukolomera nga ogenda kunakolo ye muntu yakuwadde lipooti nti bakubya akalule Kawempe amazima genyini nga yagala ofanane ng'omuwumba tuutu oswale mu bantu nti oli disconnected ne information ku ground era omuntu oyo alina kyazannya either ayinza okuba yakubba sente nnyingi ng'ogenda musaba accountability either ayinza okuba kenyini nga ye mulabewo ng'alina kutambuliza mu bulimba kuba weewalanga nnyo omuntu akutambuliza mu bulimba era mwami Museveni kino kankigambe nga nkuddamu ebbaluwayo nti akaluke kampeni kamala kaddamu ate nalokola agenda funa obululu emitwalo 15 nze simanya ani akubalira ebintu biwandibadde oleka ne bigenda nga bwe biri oyo akubalira ayagala oswalire ddala kiringa kubeera na mukazi n'akulaga obwerero bukate eyakugambye nti babba obululu yabadde alaga bwerero bwo nfojja kuvayo kondeminga ebikolwa ebyo by'amagye nodda mu bantu bakolera service notekawo enkola ezibajja mu bwavu kato gwe wammwe mwami Museveni osobola okulunda embizi nnya nezinoyita omuntu omugagga nga mugagga ku kyalo alina embizi nnya mwami Museveni oba bugagga ekyokubiri mwami Museveni bannayuganda bantu bakulu tebakyabatiisa mutujja kukwata tujja kuwamba musibye abaana mu makomera ab'enkyukakyuka naye abaana beeyongera bungi kato kyalina solution y'abavubuka mutandise ku intimidation ate bongera busungu nkulaze nti mwakuba bazaake katabafe mwakuba Bakyagulanyi mwabizeemu Kawempe bannansi ne bakulaga nti tukooye Buganda bwe kukoowanga ne Busoga ne Western ekooye ne Northern ekooye kino kyekisanja ogenda okulaba nga awantu ofunye akalulu kamu awamu nga tofunyeewo kalulu naye nga abantu bo bakama bakufunamu oyina okusooka n'owejjako abantu bonna batakubulira mazima kuba be balebe babasooka oyinza okuba nga kituufu ebimu tobimanyi obenga ekimuzanya politics kuba gosinga politics mu Africa naye nga ogyeko politics mwami Museveni oswala ku myaka gy'oyina okugamba nti banzibye mu kalulu nga goyina electoral commission nga gwe wabadde n'amagye ebyaddala mwami Museveni ab'amagye be beetaaga ate n'okuvunana kubanga babbi akalulu ne kabalimu okubba ne bakola effujjo nange kyenneebuuza oba ki kye baafunye baakubye abantu emiggo ne basamba obubokisi ate ne balimu okwerangirira ekino kyatuwadde twali twakoowa okulonda nga bannayuganda nga n'opposition eringa ebadde eggwamu amaanyi ate kyatuwadde mutima twalaze nti bisoboka emmamba esobola okubeera wali ne bawamba omuntu ne bamenya abantu ne tubeerawo fera ntugamba bakufa kati mwaturaininze bannayuganda mwami Museveni abajja ati bakuyambyeko traininga bannayuganda luli babadde batya emundu n'emiggo kati bannayuganda tebakyatya mundu na miggo nakubawamba kakati omuntu yenna yakujja mu buyinza toweekwasa opposition kubanga opposition yo eyina ennaku yayo yakuleeta change naye teyisobola kubeera mu bikolwa byonna kutulugunya bantu tesobola kubeera mu bikolwa byakubba tesobola kubeera mu bikolwa bigira bisa era lipooti y'ekampe efundikira ngamba nti weeso omuntu oyo yakuswaziza mu public n'akufuula omuwumba tuutu nti baakubye akalulu kyazannya akimanyi kati abantu bagamba president takyamanyi na ggwanga liri kitegeeza kati mwangu wakuwamba alwawo okufuna information takyalina intelligence services entuufu NRM yennyini beerwanyisa Secretary General alinga atayagala kibiina kye walabye Secretary General waffe MP wa Kampala addako Lewis Lubongoya yugwe ngendo okuumira akalulu obulamu bwange Lewis Lubongoya mulabye nga akola 24/7 ndaga Secretary General NRM yabadde mu hoteli nga yeerira mmere ng'osuubira bannakawempe nga obalumiza obwavu emyaka 4 bakuwaaka mpayo ensonga 2 mwami Museveni lwaki bakulonda nga n'akantu kobadde otekawo akatonda omusirikale tasobola kumanyiira muntu era amatobadde baagala amagye gaabwe ag'eggwanga
ne mugaba chayiza kati batandise balabanga balabe lulingo wamaje bamwagala nnyo kusinga wa police naye tosobola kuba mwana wa munno